Munje baliko mwenna bannayuganda gye muwangalira kansubire muli bulungi. Bana olunaku lero njagala kubalaga requirements enkulu ez'okukola ez'okutambula. Ogenda tambula otya? Visit visa yonna y'emu. Ogenda mu America, Canada, wona requirements ze weetaagisa ezisinga enkulu ze ngenda okugamba, ebisigadde oyongerezaako bwongereza n'ezo nazo ezisinga enkulu. Esooka purpose of visit, ogenda kukola ki? Purpose of visit temugyerabira, ate n'omanya nti purpose of visit erina okukwatagana nti ogenda kukola ki. Bw'oba onoonyeza conference, ngenda kubalaga we banoonyamu zi conference ku video eneddako. Wobanga omaze kati eyo tugambe number 1, number 2 financials, number 3 ties. Kati financials mulimu biki? Mulimu bank statement. Bank statement yo tokwata sente mudidi n'obutuuzaako mulundi gumu weddu nedda. Engeri wenda bagamba kwata sente oziteekeko ozibeereko nga wozijjako oluusi n'osasula amasanyalaze n'ogenda bakangeze mu kafe jabazi n'osasuza ATM yo n'obeera nga okola transfers eyo account yo nebeera ng'etambula. N'obwoteekako sente n'esente zo zivaako. Olina ennyumba z'abapangisa oteekako sente ku account yo n'emala nevaako. Ekyo tukimaze. Ekyokusatu kuliko ties. Ties ezo ties to home oba ties for home, ekyo kyonna kye bayita ties. Ba agent babagamba mbu bannange ties nina okukolera simanyi paperwork, ebyo byategeeza. Paperwork by'ebintu byenkugambye. Kati ties weetaaga ki? Ojja gamba omwami wo akuwandikira ebbaluwa. Akuwandikira ebbaluwa akugambye nti bannange mukyala wange mukkiriza okugenda wano wati newe wati. Okwate birth certificates z'abaana bo oziteekeko. Okwate marriage certificates zo oziteekeko. Ekyo kye bayita ties to home. Ebyo ebikutayinga n'obeera nga oli waka, ebikulaga nti ogenda naye ogenda kudda ebyo. Kangeza oyina ente. Oyinza okuba n'ente ezeggana eri ente, oyinza n'okwewolako ewa neighbor. Kwata ezo receipts nti ente yalwala n'ozitereka, enkoko yalwala n'otereka receipts ezo zonna osobola ozijjayo zonna n'oziteekayo. Oba okitegeera. Abantu temukitegeera vist visa eno ya bwongo. Olina okuteekamu ebintu ebiraga omuntu nti omusikiriza nti ogenda kudda. Olina okulaga nti oli mugagga. Ate tokoma kulaga kwokka. Bagenda ku verifyinga nowadays naddala Germany, Canada, ensi zonna by the way zatandise olaba bannayuganda nti tuli baferi. Olina okukola ki? Olina okubeera nti ebintu ebyo bituufu. Oba muganda wakuwaddeko ente, making sure nti azitadde emmanya go. Oba okitegeera. Oba olina nti ntemmeko, oba olina ekipande, oba olina biki kyonna biteekeko nga biri mmanya go nga ddala gyebiri nti ne oba kuba essimu bibeerayo. Kansubire eno video ebadde useful gy'oli. Webanga ebadde useful, in case you want something, ask in the comment. I love you all. Mbaagala nnyo bannayuganda. Sharinga, likinga, subscribinga, ombuuze kyonna ky'oyagala. Actually, those are the 3 main requirements okufuna visit visa.